n'ensonga gye njagala okuyisa omunaze meya Chef Kasuma akunyanjulidde nga simanyi tuli meya wa Dubai nangamba nti nawe kati mukama wange Ssebonzi olunaku nsobola okufuna message eziwera abiri nga z'abaana abali azaamanyiziddwa abaana abakoze mu bana'Uganda bannaabwe batasasula wamu n'ekyo nga mmwe mubamanyi ate muli ayimbe baba bakolera delivery. Jallah. Kati Imam ne bamaseka wali wano mbadde nina ensonga gye njagala okuyisa omunaze meya Chef Kasuma akunyanjulidde nga simanyi tuli oyo kabaka atayagala nnyo Musiraamu ati kyenzijjako ti meya wa Dubai nangamba nti nawe kati mukama wange Ssebonzi olunaku nsobola okufuna message eziwera abiri nga z'abaana abali azaamanyiziddwa abaana abakoze mu bana'Uganda bannaabwe ne batasasula wamu n'ekyo nga mmwe mubamanyi ate muli ayimbe waba bakolera delivery. Naye mbadde nsaba naddala ate nga mmwe abasiraamu bw'olaba ekintu ekyo nga kituuse ku mwana w'obusiraamu oba ekituŋŋaanyiza wano obusiraamu muveeyo musitukiremu ebiseera ebisinga ffe abaana bamanyi tuli ba top naye nze omwana asobola okuntuga nga so amuyamba naye mmwe tetumanyi na ofiisi zammwe gye ziri wabula tubalaba ku mikolo nze chairman wa bana'Uganda nze nkulira kino nze nkulira ddaawa ngamba kati ku mukolo wetegeeredde okitegeera naye mikolo nga gino manyi nti bw'ofuna ekizibu kiti kuba nze recent lwawuno omunauganda bwe nali njagala okugyako ensingo musajja mukulu ali muno naye emisango gye mufunyeeko abaana bakola myezi 3 tabasasula myezi 6 n'obuuza kati omuntu ng'oyo mulova nga yeetaddeko ekitiibwa ky'obuwalimu so kati ensonga erambulukuke abaana tubasindikira mu ofiisi zamujamalaayo genda ewa meya agende ewa gundi mugende mulabe ebifo ebyo kuba bifo byaffe ebiseera ebimutwewala ffe tukuma obusungu naye nga omusajja nsomubba ekikonde mungu n'agenda n'amulamula kuba abaana babayitiridde okuba tunenya Abapakistan abawarabu n'ekampuni z'abana'Uganda zonna tezikolera abaana ziri mu Dubai ati bibeera nti ndi mukwaga zikwatagana ebyo byonna ebyo bonna mwe buli az'amaanya kampuni z'abana'Uganda muzimanyi kuba mubatuyambako naye kati nga mwe abatutwala baffe tukoze ogwaffe olumu okolamu vidiyo ebaagala ogamba kakampuni kakakubemu emyezi ebiri atisiti afiirwemu n'afiirwamu n'ogamba omwana olumu n'ogendayo n'amaanyi n'obukodyo bw'okozeseza ebbanga ly'omaze muno mwana bamuddizayo hafu naye lwaki temuvaayo kutuyamba waffe tukooye nkooye okuba abantu baka kampuni n'okuva tutuna ttiimu babukubi manti kati ekyo ekitongole katukikube tukinye abantu bonna naye nga mwe temuvuddeyo ofiisi tetumanyi ezibeera baana ab'obusiraamu babakola bubi meyo wonziramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum. Simye nnyo amashefe kubanga kuno omulimu mulungi ate kuno omulimu ffe twakutandika wano mu Dubai UAE okola dalusuzi tuzikola si that trip tukoze dalusu kubanga ddene wano emyaka gigenda mu mingi tukola dalusu zino. Ensonga yo bagamba nti obutamanya tekukisaako omusango naye byogedde obadde tumanyi. Omanyi ebiseera ebisinga tukola ku nsonga nyingi naye ate ffe tetuli bantu nnyo bakujja n'ogamba nakoze kino nakoze kiri okitegeera. Abajulizi abantunudde mu kamera eno basobola okuba okuddamu ku comment bw'anaabalabye vidiyo eno tetukozeeko ku misango gyabwe tetuyambyeko mu nsonga zino nga ziri tetutaddemukko ku ssente zaffe naye nga bulumi kubanga bino tetubikolera abasiraamu bokka naye tubikolera abana'Uganda bonna. So embeera yonna bwebaawo okuggyako abantu bano boolaba bonna waliwo nabatukubira ku mulanda gw'ekiro. Sande kyogere waliwo famire yankubidde ekyo omukazi n'omwami n'abaana babiri bali ku street. Naye kyasinza okunyiiza mu nsonga eno
nabuziza omukyala onkubira naye mwami waabwe ntuuna atudde wano nezijakesi nga bwabanga omwami tasobola kwewaanako kulabirira famire ate lwaki omukyala yabonaabona omwami atuddeawo naye oluvannyuma nakoze kyenakoze netubayambamu oluusi naye nga si byangu bano abantu abali wano bali emitwalo 17 ej'abana'Uganda okitegeera kati bana'Uganda tulina enkola embi nti abantu abafunyeemu bayinza okuba bali emitwalo 10 oba 15 naye olukumi olutaweza 1% werufuna obuzibu neruleekaana nnyo batutta simanyi biki abantu ne batwala ki ne batatwala birungi byebakoze ki byebafunye kati yeyo embeera eri mu bana'Uganda naye twewole nnyo okusaasaanya obubi ne tutasiima bulungi nze nyinza okugamba enkanzo giraje namba muto wange yajingulidde ekirabo wakumuleetawo okitegeera naye ffe okuba tetusiima bulungi bantu bwe bakola kyekituleetedde okubeera nga bantu tebakyatukolera birungi naye embeera yonna nga bw'oyogedde nze waliwo ennyini we tutudde waliwo bulyazaamaanya mu kampani eyaggwa nga waliwo be batasasula nze kenyini nze nalwana gyebaliyo ne bwomwita omuwala kubanga omubaamu employi nga waliwo ne bwongera n'omwita omugaani yakusasula sente zo kati ebintu bingi tubikola naye olwokuba oba tomanyi olowooza abantu tebakola ki bingi bw'aba tazze onoomukolako ki kyengambye ofisi tuzimanyi anti tebijja kuggwa seeka kibagambye nti bakubulidde nti kampuni nyingi wano abaana bakolako baddemu ekituufu kiri nti ebizibu tebisobola kuggwayo wano bakwata abatalina visa tebakwata naye baali bakomye nti abantu bonna kati balina visa kati ebizibu tulina kubifeesingawo ebizze kyonna ekiba kizze ekyokubiri message wobeera ng'olina 2 abakusindikidde message kati manya nti ate ffe tulinanga 10 plus nti waliwo nowootambula n'ogenda nga ogenze kulaba HR nga HR ekikututa ku HR complaint y'abana'Uganda egamba nti bakolera essaawa 12 naye babasasula balina kukola ssaawa 9 ku ndagaano overtime tebamusasula ng'ekyo kyekikututte noba facing nga n'oyogera noga kale tugenda kukendeezaako oba tugenda kutandika okubawa olinde bakendeeze ku ssaawa ze babadde bakola naye waliwo impact gy'oyinza okutunuulira nti ekizibu kiyinza okuba kizze nga kya muntu oba muntu akutteko nnyo naye nga weerabidde ali wansi mu Abu Dhabi essira kumpi ne Saudi ku border nga ne bana'Uganda kuvunaanako ng'ayinza okuba ali eyo talina na waasula naye ng'ali eyo kati olyo naye buvunaanyizibwabo ebizibu byo bijja kubeerawo bino byetwogera tukitegeeza nti bagende maaso n'okulyaza amaanyi era tukitegeera bwotyo tetutegeeza nti abatasasula bagende maaso oba ababbi ba visa bagende maaso byonna tubivumirira naye nga meya bakugambye nti wabeerawo ekintu ekiyinza okujja bwe kiba nga kirungi nakyo kibeerewo kyogerebweko tetulinda kufuna feemu ku kizibu kino kyazze kankube kampani bwebanga yina kyeyakozeeyo kirungi nakyo baayo n'olunaku ojja okyogereko kubanga bw'oyogera ekintu ekiri positive ebiseera ebisinga bamaseeka nabo batubuulirira nnyo kujjana ne batubuulira no ku muliro naye lwaki babireeta byombi nti waliwo omuntu asobola okutya omuliro n'atiira mu Katonda ate waliwo goyinza okwagaza ejjana era naye naakola ki n'atiira mu Katonda seeka mugambe nekino wano watudde okulwana oteekawo dalusu kwali kulwana kwaffe okutandika nti mutuulawo bwe muti nga tewali agenda